Zotegedde essimu gy'okutte entandikwa yaayo weeteeke mu kilaasi buli omu gy'abeera ng'agwamu n'ekike essimu ky'okutte. Bwe tuva tugenda kugenda eggabeeyo eriyo bannaffe aba MK Project olunaku olwaleero bakoze bulungibwansi beegasseeko abakulembeze n'abatuuze mu kitundu ekyo okugezaako okulongoosa obukyafu obubadde buliyo nga bubajjudde. Katubirabe munnaffe Ola Gabriel yatambudde nabo nabyo abireese bulungi. Wakati mu kunnyikiza n'okukuuma omutindo gw'ebyobulamu n'obuyonjo, aba MK Project beegasse ku batuuze abalala okuyonja ebitundu eby'enjawulo eggaba mu division y'e Makindye. Asimwe Everest nga ye National Project Coordinator mu MK Project agamba nti kino bakikoze okulaba ng'obuyonjo bunnyikira mu bannayuganda. Kati fene tusalawo tukwatagane ne bannaffe ne KCCA tulongoose eggaba yonna naye lwakuba tetusobola gimala yonna mulundi gumu naye leero tutongozezza bulungibwansi okulabika nga ebitundu byaffe bijasigala nga biyonjo n'abantu basigale nga bayonjo. General Muhoozi Kainerugaba ayagala nnyo ebintu by'obuyonjo, ayagala nnyo ebintu embeera y'eggwanga tubeere mu hygienic places, tubeere mu bitundu byaffe nga mulimu obuyonjo, nga twefaako we tubeera bye tulya we tutambulira byonna byonna. Asabye abantu okussa mu nkola okusaba kwa General Muhoozi Kainerugaba okwagala ensi n'obuteesosola. Tuli wano twagala kutegeeza Abannayuganda General abaagala ayagala ebintu bya corruption tabyagala, ayagala cleaning, agenda tereza bintu bingi bye mulaba ebitali bituufu, ate tugenda kuzza eggwanga lyaffe na muzeeyi waffe Kaguta Museveni. Abalala abali wansi wa Muhoozi Project bagamba nti bakukola kyonna ekisoboka okulaba nga batuusa obubaka eri MK naddala ebyo ebibaluma. Tusanyuse nnyo okujja otwegattako mu tiimu MK Movement. Mwebale kujja, mwebale kwagala kitundu kyaffe. Omulamwa gwe tuliko nga Mukama waffe bwe yagamba gwa kukuuma buyonjo, kubanga omuntu omulamu yakola, omuntu omulamu yalonda, omuntu omulamu yakulaakulana. Ebeere clean, abantu babeere strong, babeere bayonjo. Emyaka ebiri esigadde bwe naagwawo weesange nga ekintu kyaffe kimaze kukwatayo nga Uganda nyonjo, tuyina maanyi. Bo abakungu okuva mu KCCA bakwatidde wamu n'aba MK era basiimye enkola eno ey'okuyonja abantu nga akabonero ak'obwa Sseruganda. Tweyanza nnyo tweyanzeege okwasaganyiza ewamu ng'aba smart city okukola emirimu gyaffe. Naffe kituyambako emirimu gyaffe otambula obulungi era ne tusaba MK ayongere mu maaso n'ebikwekweto ebyo ebya bulungibwansi. Sobola otuukiriza ekiruubirirwa kyaffe, abantu baffe babeere balamu, eggwanga lisobole okugenda mu maaso. Bano era batongozza ne yafeesi ey'okukola ku nsonga z'abantu okuzituusa eri General MK. Ng'omulimu gwayo omukulu kukumaakuma bawagizi ba MK aba balina ebigendererwa oba balina endowooza efaananagana n'eya Mukama waffe. Wano we tujja okuba nga tutula nga gaba Parish zone 11. Tugenda kuŋŋaanya abavuka bonna okwegatta ku mugendo gwa MK Movement nga tetusasoddeemu nti oba wa NUP oba wa DP oba wa FDC. MK bagiyita muzzaŋŋanda eyagala kutabaganya abavubuka bonna abaali baabula ne bagenda mu bibiina ebirala. Twagala tubazze bonna mu kibiina kyaffe ekya MK Movement. Mukama waffe mutukwate bulungi nga bwe twalonda akakiiko akaba coordinators okutuuka wansi, mutukwate bulungi temugifunirako ssente tusobole okutambuza omulimu gwa General Muhoozi. 2026 tubeere nga tutuuse ku ntiko. Bya Ola Gabriel, Salt TV, Omunnyo.